Tubuzabuza tebatukwata ku mutwe bali mu bakwata kuki mbu tebamuyina be bamuyina. Poliisi yavuddeyo negamba nti nno tekwatanga ku Alien Skin wabula negamba nti nno nti ekyamunoonya era nti nno amulabyeko nti bamwetaaga. Bikyagenda mu maaso munnange ate okutambula okuteeka abafangoni ku bunkenke esayidi eno ndabyekokko era akatambi akalala oba obumu ku butambi obulala nga bali mu kulaga munnange ate obutali bumativu bingenda okubeera nga kutuusakokko maaso awo kosaate n'omuyimbi Palaso akyayogeza munnange ate abantu obwamma esayidi eno. Kakati nno munnange kansuke nkutegeeze nti nno omuyimbi Alien Skin akyatedde munnange ate abafangoni oba n'abawagizi be munnange ate ku bunkenke bamunoonya tebamulaba esayidi eno. Nga bwe mbadde nkutegeezezza nti nno wali mu kutandika nti poliisi yavuddeyo negamba nti nno tekwatanga ku Alien Skin naye negamba nti nno eri munoonya ku biri mu kutambula. Naye nga wali wenkoledde vidiyo eno ndabyekokko obutambi obumu obw'enjawulo abafangoni nga ssebo baavuddeyo dda bali munnange ate ku nguudo eno. Byada twagala Alien buche mukola mu kikoli ne twagala Alien twagala kulaba ku mafia twagala kulaba ku kibanda bintu kandi kange bisaga nga muloza tuli muzannyo twagala kulaba Alien Skin ng'alabiseeko tunaina tubikoze buli kimu tukyogedde mwefula abatalaba mulaba ate muwulira bigenda kutabukamu nga bya ddala nze ku mafia boyo oba ngenda ngende tolina kyongambe bisigadde byonna nabiwaayo imena kye muŋŋambe oba kiki oba kiki amanya n'eddoboozi lyego gwandabye kye twagala Alien temutumanyira. Wano ku Jaminati Yugi nga bwe kiri nti nno ebikutte etabbu tubijjayo munnange ate naawe n'osobola munnange ate okumanya ki ekigenda mu maaso ku serebu wo. Wengulidde katambi kano nze bwedda sinavaayo segera abameenye ekiriwo gwe wenawo oli kyosobodde ekikwate tuteekeddwa okuba Fulfill Mafia boss tebatubuzabuza tebatukwata ku mutwe bali mu bakwata kuki mbu tebamuyina be bamuyina okategedde tebatubuza kati ali ludda webala tebafusi be bamuyina bameeni olaba nange envuddeyo ttaano ze male nasirikidde mu kyombo nga nsirise mwana osegera naye active kati bameeni nange kwendi ku mulama kwendi ku street muve ku biki oba biki kati twagala mafia twagala mafia kwendi ku street mbagambe twagala ki kyokute kikwate oba okutte kadomola kamafuta oba kaki oba nzija amze number 1 commander mudogo mbagambe enkola ki nzija tudde ku street twagala Mafia boss Fulfill Mafia boss fenna tugwe bafangwa soldiers kano nkagambe kayamba ki kayamba wengulidde katambi ka komanda mudogo wabula bannange nga atabuse bitya so embeera bwetyo bwekyayimiridde wali ku bitambula munnange ate ku muyimbi Alien Skin esayidi eyo. Jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kubanga nkutegeeza munnange ate ebiri mu kutambula ku muyimbi wo munnange ate Alien Skin. Kankwongereyo ko wali omuyimbi Palaso yeeyongedde okubeera nga ayogeza abantu munnange ate obwamma esayidi eno ono nno oluvannyuma abadde wali nga actually nga yakeegatta ku kibiina ekya NUP wali munnange era nga yalabiddwako ku kitebe ekya NUP naye nno akyagenda mu maaso munnange ate okwogeza abantu obwama awo nno ne muganda we Chameleone makkati awo kw'ossa ne Weasel bikyagenda mu maaso munnange ate okutambula okwetooloola nga boogezako okulaba akatambi ako immediately leero buli omu kino kyalowooza Chameleone ayimbira NRM Weasel Manizo ayimbira NRM ne mukwano gwabwe Scorpion Shaba wa NRM. Palaso yasazeewo atya okubanga yagadde okuyambako oba okujoyininga ekibiina kya NUP ayambeko Bobi Wine oba president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu.
kakati first of all Chameleone nabadde akimanyi era Palaso kino takisazeewo kati Palaso aludde gwe njagala oleete video ngali mu kuyimbira NRM lwansonga ki Palaso lero abadde ku interview alulu nyini ngali ku kitebe kye NUP awo wano ngali ku kitebe kye NUP awo ekavule n'agamba nti ne bamubuuza gw'omu kwali kakiiko kaba president ba federation gosazeewo otya nga bali abasinga bali ku NRM n'abagamba buli omu asalawo nga bw'ayagala bali basalawo genda eri nange nasazeewo ngende eno buzibu ki Palaso ddamu otegeke concert endala kubanga Palaso boddamu n'otegeka concert endala tusooke tulinde yakingisa eggwe concert yo toddamu giranga ffe tujja kugiranga mpaka kuwulira bubi mpaka ng'abantu bazeze kubuulira Palaso essaawa zino gwaliko asinga okuyiya yavimba bwatyo nno munangate omuyimbi Palaso engeri gyali mu kwogezaamu abantu munangate obwama yogera nti nno Palaso by the way n'ekirala ekyabadde kyogeza abamu obwama yagenze n'ayambala munange essuuti eno actually yabadde nga bw'olaba ekkooti nga eri mu red kw'ossa n'empale gye yabadde ayambadde nga eri mu red kala zino okkontana munnanga ate n'ez'ekibiina ekya NUP esayidi nga bw'ogezaako okulaba engeri gy'abadde ayambaddemu munnanga ate mwana mulenzi munnanga ate Palaso esayidi eyo byebyo nno ebibadde munnange ebyogeza abamu obwama esayidi eyo jjukira nti nno nti wano munnanga ate ebikutte etabbu tuvaayo n'osobola munnanga ate okubeera nga obirabako gwe kasita obeera nga osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere.